kale mbakulisiza emikono gyaffe mukumula kwe tubadde gonze Moses Mugala program ebajja the agenda tuba nayo olwe Monday olwokubiri olwokusatu tubeerawo twegasse kusaba kw'abakozi high flyer then tukomawo ku lwokuna ne ku Kiggala olw'esa kya Katonda ku lwomukaaga tuba ne program gye bayita ekyoto ky'abataka era kuba ssaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 7 zennyini program tuleeta abasajja batakansi aboogera ensonga ku lw'eggwanga lyaffe mu byenjigiriza mu byobufuzi mu byobulamu byonna tubitunulira nnyo kati ate eno yo the agenda tutandika nayo ku ssaawa 12 ez'okumakya tutandika n'akanyomero ak'okubasomera ebibadde empapula z'amawulire lwali twabisomye dda sijja biddamu press review then tumanye twogerako ku bibiri mu ggwanga naye bagenyi mukama babatuwadde lwe tulina kiwanuko ono wa PPP yagabwa meya wali Mukatabi ate n'omulangira Juma Kaima wa NRM alwa tusuubira okwegattibwako omukulu Samuel Talubega tugambye ali mu kuba essaawa yonna ate era n'omuna NUP Engineer Hassan Semalemba naye ajje tutambuze ensonga ne Semalemba ngambye nti yabadde lira eri Mwami Kyagulanyi gyali n'agamba sinwe naatuukira kofe kale tukatwogera ensonga kati kansala ekikutwala erira twala naawe eri teriyo baayo agenda amuyambeko amuyamba ku kyaba aberira bagambe lulimi ki okubeerawo kwe no okulonda kuno campaign zino tuziguredingira mu bantu boogenze mbawulire message yo naye bwe ntunulira ne ku TV zonna kazibeere radio message z'owulira ate ab'e Kampala beegolera abeeri weewuunye nga sene gye babazaala ofundangako nti mugalula gye bakuzaala essingo oyogerera abeewamme wadde obeera eno Kampala gy'owangaalira naye eri gye bakuzaala ne kati Engineer Semalemba omwana ow'omu Kisenyi wano ogende liro obagambe ki nti dingo dero de lomina teko wacha belanga jo agende kwango mkuta wacha wewe abugiriza mukama abugiriza gwe kansala olwane president tomanyi ngatto zowe zikoma era Mwami Kaima batana kugenda ko president no nze bwemba ngende ebulemezi eruwere ewaffe gyenva nimanya nti kati ngenze ewaffe eruwero benjogera nabo ne bagatwejjukanye gye twayita twalyanga migaali twagayanga tete twayozesanga butanga ne katuli wakiriko ngo mu byomweru kye tunafuna tukimubanje kati nabanja antya gwe sina dero naye bana bulemezi tugira tukwata onto mubanje wetanafuna anajjajja tuga nti bwali bujega bwammwe aho wakirinzire ewaffe naye gwogende erira mbagambe ki nze tonsanga mu campaign zisuka region yange nonyayo ki banga bakoboga bitolo ngende enkolereyo ne bagasijja kukolerayo anti omukulu wabaye yetolola wabaye masaga ntukundi Engineer Hassan Soko chovola bajja kubajoga nnyo babasimbeko n'abatali beewammwe nga baba plantinga mmwe kubanga bajja ne boogerera mu mbawulira kino kyawanyisa so kikola Dr. Besije mu campaign za 2011 nali naye mambuka ga Uganda tukwata amawulire ni nalaba nga alese ba Elias Lukwago ngageza obaga nti laba ne Buganda empagira yali firimu lwaito tulaga abeeri buli kitundu kibaako abakyo bwoga nti baba no bavudde kati zibwe nyimirire Makindi nembaga nti abanange omugagga kirumire wabagagga kwagala nampagira nga bavaayo nti atende eto wesoloti hamu nti ampagira batunulira ddala ne baga nti wamma waffe wamuliwa wamuno kakumbe wange katwe bw'atampagira mba nesimbye kuki Haji Kakumba si Haji Kakumba wangu wekatwe oyo Kakumba complex si Haji si Haji si Musiramu mukulu Kakumba awagira Kayima muwanga wadde yale katwe Medical Center awagira mulangira Kayima kati ani nganzi jankulaga nti mugalula avudde wabwe singo Alex kale tunabira bebyo naye mbanja bategeeza aba president mu baluda leero president yenda baliza jibali naye asina bategeezaayo tulage ku bifaananyi Mwami Robert Center mu Kyagulanyi campaign ayongedde zo kubyaddala era alemedde erango alirango tubifanyi bya Mwami Kyagulanyi erango alirango ya campaign olwaleero atambula ne bulolebwe Mwami Kyagulanyi era akedde leader agenze leader eri agenti nze mu mpaka lulu nze mwana wammwe nze ntegeera eggwanga lino
atenze mvubuka omulembe mwana we balangu yabawo abali Dr. Zedriga wali mukutalaga bantu abo sebo balaba omwana mitembo yafunye abantu bulinga yasebo ebyo se kyabigoberera nnyo. President Museveni yabadde Lubaga nga mwami Kyagulanyi yali mu cathedral Lira yagenze bamusabire misa. Teweebuuza nti President Lubaga teyabadde ku kintu kya buvunaanyizibwa nnyo okusinga kwoli okumusabira obusabizi. Eno tujaguza kuweza myaka 10. President azze mu myaka gye kali mwe gye muyita ka 39 n'okujaguza 10 mulimu egijja 3 mwenda kati gwe yo mulimu mmeka kale mwami Kyagulanyi tumulaba ali mbategeza mbu ali mulango yali mu kukuba campaign ez'amaanyi era abaayo yabasuubiza Uganda empya yagambye bannange nze gumulaba ngenda kweta Uganda empya tuku wano ngenda kugiraba ye mwami Robert Sentamu Kyagulanyi era abaayo bamwaniriza mu kitiibwa nabye ne mutabani wa Milton Obote Jimmy Akena n'agamba nti bannange tugenda kuwagira gwe mwami Kyagulanyi twamulabye yagenze ko ndi ku malaalo ga Milton Obote ekyo bajja kitwa maaso eyo maaso bajja kitwa maaso kwamanyi nti mugana Eloni akina naye ajja kitwa kasoka tulege ebintu bya campaign kakati yagenze ne ku malaalo ga Milton Obote n'agamba nti sebo tuzze wano okukungubaga olw'okufiirwa ali president waffe w'ensonga kakati ye Kyagulanyi alirango yali mu kusaba akalulu era nolwaliro mbagambye nti alirira bwe tuva ku Kyagulanyi mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa naye yayongedde okulaga eryanyi mwami Museveni yayongedde okulaga eryanyi era yakubye campaigns mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo yakubye campaigns mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mulaba wuuyo yabadde ali Karamoja President Museveni yabadde e Karamoja yali okulwa mukaaga kubanga otegeeza nti jate yabadde yali okulwa kutaano yali okulwa kutaano Museveni yali yondoza ku yali silwa mukaaga silwa kutaano yali erije bayita yali erije bayita yali mu Karamoja eyo yali mu kuba campaigns n'agamba bannange mu mpaka lulu yasookera kyali bayita Karenga mu Karamoja yasookera n'ayogera ngamba nteeza mwezo zonna babbe nte munangenda bakolako ningenda kubakyusa obulamu bwammwe Karamoja bajerege ebbanga lyonna ningenda kugitereeza kakati n'agamba nti banne munondere eddala mundabire eddala n'aveeyo n'agenda e Kabongo ye mwami Yoweri Kaguta Museveni naye atalaaga era lero simija agenda kubeera nja kutegeerayo lwegisi babuulirayo olwaliro mwami Museveni ali Kotido Moroto gyali leero yagenda ngenda kujja nsaba akalulu era mundabiranga ddala ngenda kujja mbasaba akalulu then Mafaabi ye ate olunaku lw'eggulo yasiibye Kabeera Maido olaba abantu bwe batudde bwe bayimiridde bawuliriza omukulembeze kale katuleze bya Mafaabi ate Mafaabi yadde Kabeera Maido era yabaddeko mu Karaki district Mafaabi yaddeko mu Karaki district Mafaabi yonane Nathan Mafaabi mulabo naye abantu abayina abantu naye bamuwuliriza yendu bawuliriza bano tebalina matabangufu bonna babawuliriza oli tebawulira bajja kuwuliriza byabagambe bya Uganda bayimba buyimbi bajja ku Uganda empya okay Nathan naye Mafaabi wa FDC ne tubagenda naye ayogera agenda kubeera wa Nathan Mafaabi leero ali Mayuge Bugweri azzo mu busadize busoga eyo mayige sibusoga bonna region eyo Bugweri ikali agenzo basaba akalulu then Frank Bulira awumuddemu ye Joseph Mabiri umulaki inaku maziwe digwayo ade Bulira wananga awumuddemu ko then Joseph Mabiri zali Kayunga Robert Kyagulanyi mutwaliza nti alirira mulira city Robert Mubaraka Munyagwa mugati kwa bata agenze yibanda kitagwenda Robert Kasibante ali Buvuma Yoweri Kaguta Museveni ali Kotido Moroto ate Mugisha Muntu ali Bunyangabo balance bagenda maso n'okuyiga akalulu kitubuuze wamwe bazzeeyo onotubulira kale tusoteke bali ebya campaigns tuteke ku bali then President Museveni twagala obbalaga ku bifaananyi byerubaga mwami Yoweri Kaguta Museveni yabadde Lubaga tubifaananyi naye tubiviireko ddala President Yoweri Kaguta Museveni yabadde Lubaga olunaku lw'eggulo egyetabye mu kusaba mu misa nga bakuze emyaka 10 naffe tubireese mu TV naffe tubirawo wonna ssebo tutuzanyirako eno TV erabibwa obukadde obutakansi wa mwenda tuleta kasabu kanyama
tebuka wansi wa mwenda wakiba president yabadde wali Lubaga twabategeeza nti mpapula babiwandiseko ebye Lubaga naffe katumubala abambi atuuse uyo bonna bafaza olaba baniriza omukulembeze bagandisebo ate buva eri Katonda yamutuwa yamukyusa twesige Katonda yekka yakyamutuwadde amutuwangaliza abeereko Museveni bwe yavuddeeyo yagadde bwe yavudde e Lubaga yagenze n'asisinkana abayindi yasinkanya abayindi anida ebyo batu balasha ina beyindi yana bamu State House yagambye nti nze ne mama webale nnyo nakolanga naawe yagambye nti nsinkanya abayindi ninga butulage byabayindi kansome message ya president ku speed ku kyabayindi nakyo bano nabo omukisane bakyogerako ebyebudu tunabalaga ndoze encha ngabize kubanga obude tewali ne kansome message ya president wano yayogedde ku byabayindi mutegeere munambula namwe badda president byayogera byeyo binyini bitwetaaga ku kyabayindi yagambye atya Mchiwano Chafrum's again, Mama Janet and I hosted our Indian brothers and sisters at State House Entebbe to celebrate Diwali 2025. We congratulate the Indian community in Uganda on this youthful occasion. President Agante, I'm glad that when we called them back after many mistakes, we told them to write they returned and trusted Uganda again. I thank them for that confidence. Our economy continues to grow because of their entrepreneurial spirit through their factories and services. They are helping us create jobs, a skilled middle class, and revenue for government to educate Ugandans. On citizenship, it is simple. All these Ugandan groups came from somewhere. I wish them a happy Diwali. Yoyo ayo kaguta Museveni mumulabyawo nga ina basajja agenti amini yakola ensobi na yenze nabayise nemba komyawo kale President Museveni nga alina abayindi mukyogera kyali mutufu okomyawo abayindi kyali mutufu kadiyona ekyabalasha mpeva ebyabalasha no bireete wano mwe Museveni yaye basinkanye nabo n'agamba atya uyo I have received equipment bamwadde ebyokulwanyisa kati no never ne put in your vote wagazati Museveni agambye I have received equipment worth $3 million as a donation from our ideological and strategic friends from the Russian Federation. I also launched the military mechanized major repair facility at Gaddafi military barracks Magamaga and the workshop in Entebbe that is under construction. I want to thank President Putin for the military support. Yagenti webale kumpa bya kulwanyisa sebo Putin. Akati no bannango omukyala asimba entembo nti ananoba. Akati kami zimenyi omusajja ali mu kusimba ntembo. Nti ananoba kweli wuye byokulwanyisa sebo okuludde. Nagamba nti this support is beneficial. What the Russians have done is just a glimpse of the good things they have achieved. Russia is a historical and very good friend of Africa. Etuvuddeyo president bamwade ebyokulwanyisa kakati yembuza nti omukyala ali mu kusimba ntembo janano ba ntembo mugimanyi lusuku olutoka ali mu kusimba lusuku lwe katika uno juma yamanyi ebyo byobulimi omukyala asimba ntembo nti ananoba kakati president Museveni bamwade ebyokulwanyisa India emwaniriza abayindi bakola makolero wano abachina nabo balisa makolero n'abachina notera okubalaba kakati Putin naye aweereza biki ebyokulwanyisa bikuume bannayuganda n'ebintu byabwe kakati gwe omugamba nti genda byakola kati ye akola ebintu nga tamanyi nti waliyo n'abamuvuganya ye akola ebiribaawo mu myaka egijja abazzukulu bye balisanga mugeregeranya n'omukadde nadduli omutaka nadduli kibaale owaffe owegaba yakola kinene nnyo mu nteeseganya gy'okuzzaawo obwakabaka bwa Buganda okumutuuza ku Namulondo era yagenda mu nteeseganya asimba emmwanyi kati n'emiti naye ng'ayingidde emyaka egigenda okuwera 10 gw'ogamba lwaki ono omukadde abisimba aba ateekerateekera abazzukulu kati President Museveni ateekerateekera bannayuganda bano bakyagulanya bajja abalijja nga tebanalowoozebwako ebyo mwa Museveni yafunye ebyokulwanyisa Samuel Lubega Mukaku twamugeddeko ddala bagamba nti ajja twegattako ono yeewandisa bwaka wa parliament waliwo ga Southern we tuli ate ye ssentebe wa Democratic Front ekibiina ekyese bakandisi naffe ne twewuunya Mwami Lubega mwabajjawo bakandisi bonna DF omuti gufuuse omuti
abantu bazze basimbwa babeegase kyerondera taba mubbi tubuze kosa magadi katukuba bakose bulungi nnyo mukama waffe ssebo bwe twegattako mwasi omukyano bannafe abatulaba ssebo mukulu mugala omune Dream TV mwebale kyonna kyemutusaako engalo n'obuweereza mukwano gwo omulangira Juma Kayima waali awo wa NRM kiwanuka ono wa PPP agabwa meya bwe Katabi mbagala nnyo bonna era mbasabira bye basinga okwagala kale tudduka speed mwami Aaron nja kukusaba ssebo jefuna ekifaananyi nsonga twajire ku lwomukaaga n'olwokusaba kw'abangi tugikomyawo njabu yomwe namwe dakiika 5 soka beeko kyakola kyayogera ku kyamwami Kyagulanyi Kikulwa kyakoze ekyogenda ku ewa Milton Obote naye nakano naye kakubonako of course ffe katubenga tulina ebyokulonda katubenga tuli mu mbeera ki ensitegaana kutambula waliwo ebintu ebimu nga biri global tosobola biza mabega temulaba akatuubagiro akaliwo wakati wa Russia na America. Ukraine basically is Russia, America, ne Western countries. Ne tulowooza nti ffe tujja kwasimula tulina okwasimula oba twagala oba Museveni yaliwo Bakayima yaliwo Balubega yaliwo okwasimula tulina okwasimula era abambadde beewuunya ebigenda maaso e Kenya nebiniko bibi ebya omugenzi Raila n'okuddingana negundi Omunakenya ayinza okuba nga omukono gwe mutono nnyo mu ekyo lwaki bo bali balaba Raila olina okuteesaganya ne Ruto ng'ogyeko ni Museveni wawagira ani mu kalulu biki byoyagala because eyo base ya NATO wano ku lukalu lwa Afirika base ya NATO tomala gazannya omusajja ava eri ebyamaguzi biyita mu Suez Canal biyita ku Indian Ocean tomala gazannya kakati bamwami Museveni besanga bwesanze nti like pawns balina okuzannya omuzannyo gwabali oba baagala bati era ono mukulu abadde mutuufu nti China togyogeddeeko naye ogenda gikola ki waliwo ebigenda maaso Congo gwowulya bulizi gala amagezi manya 23 gwe agenze n'oteesa nabo kati kyekika kyemba nenjagala okwogerako Cold War mu bitundu ebimu yaddamu dda bino ebya non-aligned okimanyi Museveni ekyambali wa non-aligned countries naye wakalaba movements meka mu line ya non-aligned okusinga zino kakati zino zo ziri Rio gwotulaze n'ebifa zino ziri Rio Museveni anaabaawo bataakole ki tabeewo kakati gwe muzannyo gwe twayingidde nti oli bw'alaba nga ali wali Kenya noona alina okubeera Uganda oba Somalia. Thank you. Katutandike naawe mwami Sam Lubega Mukaako twalabye president wa NUP mwami Robert Ssentamu Kyagulanyi ng'agenze e Lango tekatambika wadde osabye kifaananyi kiikyo mulaba nga aganzika fulaga y'eggwanga ku malaalo ga ku ntaana ya Milton Obote yaliko president wa Uganda era lwaki yasinga okutegeera kale agambye nagene Kayima ng'aganzika n'ekimuli yakiganziseeko n'amala bibyo byagifunana mu girabi maaso awo n'akuba ne saluti yadda ne akena Jimmy Mutano Obote olunganaka kampeni ze gyali kati elango abendi bagamba nti kano kabonero kakugatta bannayuganda mwami president waffe Kyagulanyi yagatta bantu bagwanga bonna si president bagende olisi mukulembeze wa kika mu Buganda ni wa ggwanga lyonna n'abalango agenda bakulenga ndi ffe tukyambuzi bonna kandi tw'eggwanga lino gana respecting naso ekitiibwa mu yaliko president w'eggwanga ate nga ye King Maker oba oli awo mu Lango region kati atalaga ne Kyagulanyi tukoze bubi nnyo kati liyali Obote walunga yafe mu Buganda tukola buli mwana gwe otulese obuzibu naye agenze obikolera sonsekedde Bunyolo n'alyoka kyonzo ganayise gaali mu bakulembeze b'Emmengo aga nti bamulwana kanamala n'asibira ewa Milton Obote simanyi dakika 5 zinatumala kale katuzikekereze Kayima
abatuwuliriza n'abatulaba ndowooza mulaba enkima gyekoma okulinnya omuti waggulu gyekoma okwolesa n'okulaga obwereere bwayo. Mukulu Kyagulanyi kye yakoze yakisuubira okumukolera nga ye naye Obuganda bwasanyuse nnyo ne bumulaba ebibala bye byalimu ne bijjukira 1963 ebyaliwo ne bigamba omwana asiimye omukulu bye yakola. 63 nati bwebatandikira olutalo olw'okulwana Buganda. Kati bagenda okuyingira mu 66 kwali kutuukiriza n'awangusibwa Ssekabaka Edward Muteesa. Kati baga nti omwana oyo byakola kati bituwa akabonero kali tumwegendereze. Era kiraga wano nti mu Buganda Omuganda yennyini okukulembera gavumenti wano eya Uganda Buganda mweri obwakabaka bwa Buganda mmye. Nate muyinza kubeera na nnume 2 mu kiraalo nga mulimu esaze n'ewaka. Zibeera mu kulwanagana. Kwagama waggali n'atuula mu ntebe omusuubira okugenda asinkane beene Emmengo bateese ku bya Buganda bamuyita mu State House. Sigenda na ba foot soldiers. Nati semateeke mulambika nti president yenna obukulembeze bw'ennono bonna mu Uganda obuliwo buli wansi wa semateeka wa Uganda. Abakulembeze abo ab'ennono president bw'abayita bamusisinkana. Ne wano mu Buganda tukimanyi. Wano mu Buganda tukimanyi bulungi nti beene tasitukira muntu yenna ng'oli Muganda gw'olina okusitukira ani beene. Kyova atagenda mu kkooti n'emisango egimu wano bagitusingiza. Bw'otagenda mu kkooti kubanga ye Lukoma n'atawetwa. Ogenda mu kkooti bagamba osooka kwemenya mu maaso g'omuki g'omulamuzi. Ani aba yeewese? Ani aba abizadde? Tojjukira omusango gwatusinga wano ogwa New Vision ubaleetera agwantidde Bulange title was subdivided. Omuzungu yasaba njagala kulaba gwe nalebudde bagatagenda ewakiri tubimale. Kati ono omwana kye yakoze kyolekera ddala nti azzeeyo mu mukago ogwaba Beeni Kiwanuka bwe baatwala Obote Mengo bonna baali bamu ate nawe bebamu leka nawe wano mu Buganda buli nati tompakanyaka nedda ekintu kyogera kati ngolire yaliko yali Obote yagenda nati uliriza mu Buganda abasikiriza Obote omutwala Mengo bali bagala bonna kwebali Democratic Party teyali mu alliance teyali mu kagugwa ebale UPC yegera ni Kabaka yekka Lawrence DP kiri ku record. Era Kyagulanyi byabadde ebunyoro yagambye abantu b'Emmengo abo kumanya babi nnyo balwanyisa ne Beeni Kiwanuka balwanyisa ne Kayiira yakulaze nti Mengo mbi nnyo. Kati okimanyi kati Mengo ewagira Gondi Kyagulanyi ku kye yakoze ogandi Mengo mbi nnyo nanti yemuwagira kati alina obuwagizi bwayo. Webale sebo genda bwotyo tambula bwotyo nze bwe nzijukira Obote ku byantuukako nesika n'abantu bante musonyiwa because tuyingira mu Uganda ya Banaluwero twamugana muwagidde yatambule bwati nanti yagende bwati afuna akachi Banaluwero twabagamba tajja kuyitawa nituteekawo embeera ngoba na Tanzania yagamba fitwa musikiza nembwa bati ebinyi ebyo kakati Obote bamutuma n'erinnya lya Bwete n'afuuka ow'emmamba abo nendo Kyagulanyi kyali mukola ali mugatta agattani ng'ate bw'ogenza eri otukunamidde bw'agenza ebunyolo atukunamidde nakuba Buganda n'agireka ku ttaka ye kati yeetagana kunoonya avaawa n'abavuka be ttiimu yetandise okulangira nti obujjajjaabwe obumutuusa wano bw'abajjajjaabe busibukawa. So kino kyegeeza ki mu Kalulu yogera ng'omusajja omutuuzi w'ensonga Kalulu eri Kyagulanyi kyamukoledde oba agenze ate naye akimanyi yagenda dda NRM eweza ababaka basukka mu 5 abayise wano opposite kati ye anoonya 57 gwalina guddewo takyaweza n'abiri
tebagenda kudda. Kakati omuntu yenna bw'abanga agenda obubonero obumutwala bwebwo alowooza neekwate bw'ogwa mu nnyanja olowooza oba kitengejja yanantaasa mugalula kuwa n'omukono bakuwa n'enkasi weekwate n'ogita n'okwata ki ekyennyanja n'okka nakyo mu mazzi yawedde dda. Mutabani w'Obote ali mu Mukago ne Museveni kati bamusindikidde ka Sharifu mututwalira akuname yamaze dde okunama. Era nze mwebaza ku ludda lwaffe olw'NRM Pulezidenti Museveni ku kyatukoleddeko mu bukulembeze aga nti buli muntu aweereddwa enkiso mu byobufuzi bya Uganda ebyokuvuganya ayogere byayinza okukolera abantu bamulonde. Kati ye yagenze yayogedde ki n'abeera ngo empya yeeriwa ey'amawi ekikolwa ekyo nze ngamba Kyagulanyi ali mugatta bantu nedda Kyagulanyi mubadde mwebuuza ebbanga lyonna nti campaigns teziri mu bbugumu tekuli kayogera twali byogerebwa ekyo yakikoze ng'akola statement ya byabufuzi n'agamba nti wenna agenda wano ku malaalo ga yaliko president wa Uganda Milton Obote kijja kuwa vibe era katulaba ti nekisaa tukyogerako naye yakikoze n'ekyokubiri ojjukira bulungi nnyo nti mukulu Akena yakyala e Magere ne babaako byebateesa bwe yamaliza okukyala e Magere ne bateesa n'omukulu n'akomawo naye ekyo yakikola ng'agenze kukanga President Museveni bwe yatuuka Kololo era ebyavaayo wabiwulira nga mukulu Akena abuukira yali agenze ku nsonga y'abasomesa Simbi n'agamba President Museveni tofuddeeyo nnyo okubasomesa era kyokoze bulungi nnyo kati n'omukulu naddamu n'amugamba nti kyava kitaawo yalemwa oba pulezidenti kakati olutalo luli wakati mukulu Kyagulanyi yaluyingiddemu luli wakati lwa President Museveni n'Akena era kino ekyakoze tuba yamwegasseeko naagenda kiki kumulemesa okwesimba kuba pulezidenti ekyo yakimulemesa kyava namulemesa okwesimba kuba pulezidenti kubanga ebigambo byamugamba byali ki binene byamusoomooza nayagala okumukkakkanya naye ng'omukulu naye nga yasoma ebyobufuzi abimanyi kiri kyeyagenze kulumya mwami Museveni okukola ekyo era lwakuba nti bana bamugoberera abantu be nti ate bagenze kwatakinga Buganda ekyali kirungi mukomugaga agenze kwenda kumwetisi wa migugu tukimanyi ffenna nti Kyagulanyi yava mu Buganda era alina okukkiriza mu institution ya Buganda n'okuwa abakulembeze ba Buganda ekitiibwa kubanga owuli abantu nga avuddeyo ku mawulire bagenze ku social media boogera gundi tujamugenda mu nkuuka mukimanyi nti enkuuka kyekimu ebiyingiza ssente mu gavumenti ya Ssaabasajja kati oba omwebudde kati nobona oyogera ebintu byonna byogera ng'otegeeza bannayuganda kitegeeza regioni ya Buganda mwolina amaanyi oginafuya era bali boogenzeemu abeera ngo bakukolezire kubanga nabo Akena mwana waabwe akoze ebintu bingi nnyo naye twati bamuweebuula era ensonga yaabwe eya mwana waabwe President Obote nti olaba yakosa abantu bangi nnyo era n'abantu beyatta bangi nnyo abattibwa naye olaba nti ensonga yebagibikka naye kino ne statement babikkirira owaabwe kati naffe tetwalikoze weewaawo yali kituufu ayinza oba nga ayinza yafuna mukisa kugenda kuziika ebiseera ebyo kati nayagala agenda akubagize mu kiseera kino wanga watu wagenda kuziika naye oba omuntu amaze emyaka 10 nga amaze okufa bamuwa obwogezi bwa Nuupu ogenda n'okola ki n'oteekako ekimuli kati ye yagenze kuteekako kimuli kwekyo politically kimuleka kubanga byobufuzi osooka noonyweza kyoyinawo oba oliawo n'ogattako kyotoyina kakati wabadde ayinawo yawangula mukalwa kwedde Buganda afunamu abaka 5 mu Buganda kati erijo lyali mu kuba politically anafuna obuganzera ngo gyali politically wanga yatalina kyajja kubagamba abeera ngo kubanga balina bo bagira baabwe ate kino yakoze akwate omutima gw'abalanga abayupisa baliyo Nuupu erina y'ababaka era baderese okwesimbawo abamu begase kwenale balangirira kwekyo kimukolera
kimukoledde erango naye wano Buganda kimutidde ate ono wadde asinga obwagizi wano wali obugene erango kyo kimukoledde naye wano Buganda kimutidde olaba atudde ne mutabani wa Bota Akena bateesa nga ngenda kuwala ngo gattako Buganda then Museveni yeetaaga bwakansala gogola myala toyanza mwami Walter Samuel Mukaaku mukalu ka 96 bannaffe bana ba New Vision bakuba ekifaananyi oba okijjukira nga bataddeko mukadde waffe Dr. Paul Kanga Ssemwogerere nga katuuni ng'aweese Milton Obote baga nti bw'omulonda Ssemwogerere akomyawo Obote wano era abantu bano banyiigira nnyo Ssemwogerere gwogera otuddiza ogamba bakayima abakolaki abantu bawano banyiiga tyoga tuddiza Obote eyaleeta obuzibu bwakaka wa Buganda naye kati Kyagulanyi wadde abaddipi babyegaana nti kemiko y'abannaffe bakayima bano n'olwaliro Kyagulanyi akikoze sebo nkwadde ddakiika nga munnabyabufuzi olaba ki munyiika nsekunulidde sebo bantu bali mukulaba mwamugalla oleesa omulamwa guno naye ebyagwa bizibu tokaaba mu kalulu kano mulimu eyeeyita muganda w'Obote era lumu yayita Akena ne famire n'abalala Kena namukwata namugamba mwana wange ensobi zaaliwo naye njagala tusonyiwane naye mwe muli baana bange mbakolera Uganda ekola ki ddako ye mukama wa mwami Kayima ono oyo bw'abanga asazeewo to mend fences nga singa ng'olwaliro Mukaaku nsalawo to mend fences ne Mawu oli ayinza okukitegeera tegeeramu oli ayinza okukitegeera tegeeramu bano ba contemporary naye basazeewo okukola ki okuddiŋŋana kubanga ngalo wensalawo to mend fences with you ese ekitegeera gye tuvudde wala singa nga Kyagulanyi asalawo to mend fences ne Mukaaku olidde nakyo kitegeerekeka mu kalulu kano mulimu abaana ba UPC binafusi abasukka 3 asookera ddala ye Mugisha Muntu kitaawe wa Mugisha Muntu ye yali nfanfe wa Dr. Obote yensooka lwaki ne Museveni olwaliro mulamu yaddukire wa muntu yera amagye ne gasalako nibajja ne bategeeza Muwanga oyita Ojjoko omusajja tumumaze ali wali Obote naga nti bye mugamba ku muntu yera ebitasobola kubikola undeploy mugyewo amagye sirabangayo muntu mwenkanya na wa mazima nayagala UPC nga muntu yera kumbe Museveni ali wali muntu Mugisha Muntu aba indebted eri both Museveni n'Obote kitegeerekeka nze gwolaba nkwanye era Mugisha Muntu mukwano gwange tubadde tugenda tukole naye omulaba nga tendency ne mukwano gwange era gwe nakolera akalulu gomanyi Alisa Alaso bo baana ba UPC nga nze wonna wendibeera gwe mugallo kimanyi nze ndi muzukulu ndi mwana wa Beni Kiwanuka mami alondoze eddoboozi ya Mukaaku lyongezeeko waliwo yagala abenga mula bulungi genda maaso anything ekikwata ku bya Beni Kiwanuka bya Ssemwogerere tosobola ne bwe mba ndi mu kibiina ki
okitege gw'okimanyise bulungi Nandala jjo bwe yagenze ng'avudde Bugishu bwe yadde ayingira Lango n'agamba nti ffe tulina omukago ffe Abagishu tulina omukago abateeso n'Abalango kitegeerekeka bw'abanga yajjukidde emyaka 40 nti saaziika n'asalawo genda okukola ki okuziika naye kyewuunyisa kiri ekintu kimu nti wadde nga kiriwo ekityo Nandala teyagenze ku ntaana yaani y'Obote Mugisha muntu tonnamulaba nga agenze ku ntaana yaani y'Obote ne Museveni tonnamulaba nga agenze ku ntaana y'Obote bano benjogerako UPC binaps bayita madaala gonna ate ye Mwami Museveni yatuuka ne kubwa deputy yatuuka ne kubwa deputy intelligence chief ku mulembe gwa Obote so Obote 2 Obote 1 Tanzania n'abaali bonna tebaakoze ekyo kubanga bamanyi sentiment y'eggwanga lya Uganda weekola ki weeri naye waliwo ebiteewuunyizibwa nze nali ekyaddondo nga bw'ojjukira mutabani wange oyo ffe omuzukulu wa Walakira mutabani wa Sentamu twayagala nnyo abeere afune kaadi ya DP mu kalulu ako Kamome aleme kugitwala Lilian Kamome tuba tubiruka ensonga ez'amuganda zaali bbiri yasooka yali Mao yamuteekako Mao mbidde tebaamwagala kati tunegotiatinga naye nga bo tebamwagala owokubiri yali ye yennyini Kyagulanyi ffe tetwamanya nti Kyagulanyi mundaayi tayagala DP anti nkubuulira tuba tuli mu ebyo Kyagulanyi yatoloka n'agenda ku FDC yantolokako butolosi the UPC wing within FDC yamutwala ng'eyagala aba FDC bamuadaptinga naye abamu ne bagamba nti tujja kuba tulidde mu kanti nti oluki olukwe kati FDC yali era nga bali bamwagadde yabatwala kaadi naye FDC eri endala erina sense of humanness yo negamba nedda sitekiba kya buntu bulamu omusajja kanti nti yenna nyini kalulu yalina ye flaga bearer waffe yenna nyini keese talina kyakoze tumuvaako tutya eyo nkujjeeyo mangu bwe tujja mu nnyimba nezitandika olwo people power tumugize tuba tuli awo nupu olwayingira ennyimba ezasooka everyone NUP era bw'owulya ennyimba ezisinza oganya everyone NUP everywhere engombo ya UPC UPC naye ekyo oba okyakitwala nti ng'abantu adaptinga ennyimba ez'abalala netukola bukolabo ez'abalala aga DP gatuviire aga DP agasooka gaali Mukaaku Serwadda Mabike Kakande Kenneth Paul aga DP gakole ki gatuviire twali tetulina kyetukoze eno Mao bamaliriza ne Segona bamugobe eno Mao atutuntuza ana bali batugamba aga DP era bakola delegates conference eyo gy'owulira ey'abantu 20 ekakiri omuntu omu kubayitibwa aba DP binafusi neyali abaddeko mu DP y'Enyanzi eyali abaddeko mu DP naye omuntu omulala eyaliyo yali Sebuufu John Mary ate Bigirwa omuntu ogu Bigirwa maybe Bigirwa yebamutwala because they wanted kale katukiwale ne Bigirwa bwe bakomawo nufu abasigala eno
gwe bafunako omukwano bamuyita Muwanga Kivumbi. Simanyi omanyi obuvu bwa Muwanga Kivumbi? Tabumanyi? Teriko mu UID. Abaana aba DP abava mu family za UPC. Mwattu babaagala nnyo. What are you akubuulira? I'm not insinuating, I'm speaking about facts. Mwami Mugalula togamba insinuation. Enyimba oziwulidde olugundi aga DP gatuviire aga DP abo ab'Emmengo obwambala obukooti obw'Emmengo ga Mpuuga batuviire Buganda crisis gwe tonnabiwulira mbuuza tonnabiwulira Mpuuga emisango gy'alina ne bannaaba mufaanana ne baseggona kubeera b'Emmengo bakyogera obw'Emmengo butuviire ffe tetumanyi musango gwe twazza ng'Abaganda aba DP oba ng'aba DP Abaganda ne mangi eri kye bakutikka Busoga kubanga wa DP block kubanga w'abansonga mbi Bijirwa olwamutegeera nti wa DP tewaaliwo mukwano wa Kisonga tewaaliwo mukwano ngenze Busoga kati so omuntu wa DP akolagana n'Abaganda ate ng'oluusi balina n'enkolagana ennungi Emmengo bo bannaffe tetumanyi lwaki kibadde kibonyera kikwewuunyisa Mwami Kyagulanyi mu crisis ya Arua oba okyagijjukira twakagimala bwe yagenda mu Arua teyayagala Kasiyano n'atandika omwogerera n'agende Wayume nangandi wano nze Kayingimenga gwenjagala ye mutabani wa Yume omanyi ekibiina kyeyalimu ng'ogyeko NRM omanyi kyeyalimu Gwayume wamulirako mu DP yali wa UPC eyo mbuddeyo bw'agenda Busoga it's not out of the blue yasuula buli muntu twafuna ba DP blockers 68 kuba MP bonna yabakuba ekigu ne Bijirwa bwe yagendanga nga tayagala musitula mukono era okugwa buli ebyaweevu ne Bijirwa yeweevu omukulu yajjanga n'ayingira mu kamuli tayagala kusitula Bijirwa jjo bwazzeeyo kikyakoze kandi wano nze njagala Kadaga wano bali abakirunda Kibedina ye bayagala tayagala baki bawa bwagenze engulu uyo kati bwagenze engulu uyo mulabe uyo bwagenze Bunyoro gw'obyogedde nze namwewuunya bwe namuwandikira ebbaluwa Bunyoro yagenda bajjajjaabe yagenza okizula baava Bunyoro bwe namuwandikira bajjajjaabe nno bangi bajjajjaabe bangi ab'Egomba bali kubuulira bajjajjaabe bangi akandi bajjajjaabe abo ajja kubanoonya abanoonye eyo ajja kubanoonya eyo Egomba bakagenda ajja kubanoonya yonna bajjajjaabe wabyabufuzi naye lwaki ayagala beeyo ba UPC lwaki ayagala b'e Burundi nabeeri anyway nawandiika ebbaluwa nga siri mulala abantu baŋŋamba owandiikira otya Kyagulanyi namugamba ekintu kimu Kyagulanyi bw'oba nga toli muloge bw'oba lwaki ozannya omuzannyo gw'amagwaya kaseera weeteeba goolo tojjukira ekiwandiiko kyange ate oba olumu Kyagulanyi tabikola nemugamba gwe bw'oba nga ogenda mu kalulu tekakyabuzaayo myaka 2 olwanagana otya ne Buganda kati ali mu kalulu kennyini kasaawa zino luli namuwandiikira tekabuzaayo myaka 2 gwe olumba otya Buganda n'akuddamu atya olumba otya Kyabazinga ng'ate wafuna ebbaluwa yange okyagijjukira kubanga wampita emirundi nemugamba Kyagulanyi yaddirangamu ffe tuli bubwa yampita bubwa bubuggola naye njagala kugamba nempandiikira Lubongoya be yeetoolodde Lubongoya bonna bakatana bati Muwanga Kivumbi baani bonna baayisha Kabala bonna b'oyagala okumanya tewali era bw'akugamba nti aga DP gatuviire
otegeera campaign ene mutuusawa naye finally nga mwami omulangira Kayima bwagambye wano mu Kampala byansobera dda enkima gyekoma okwewanika kati gwe weebuuza sentiment yagigyewa etuuka ebunyolo evume Buganda yagigyewa ate omukulu oli agenze n'agamba nti bw'abanga mu kuziika teyaliiwo sebo tetwakasooka kuyita mu kalulu bwe twali mu people power mu northern Uganda ffe ebifo ebimu bye twatandikiramu yali Acholi ne Lango teyagenda ku malaalo kuba ffe twaliwo ekyokubiri akalulu kali yakayitamu teyagenda ku malaalo naye n'akena ogenda okuteesa n'oli kino kyenjagala okusembyayo olw'ensonga enkulu yali gye tuteekwa okujjayo eno collaborated syndicate eri unprecedented mu kuwerekera ebintu bya mukama woono ow'enkofiira Abannayuganda Abaganda bawana Abasoga n'abalala mugitunuulire kyobula twalita reforms omwana oyo n'agamba n'ekisenyonyi ne bagamba nti ffe ebyo era bagolodde suuti collaborated syndicate gwe tolowooza nti mwami Museveni okuyita mu Norbert ne tuletinga down aba DP ni mwami Museveni okuyita ewa Kena ne Kyagulanyi Musiru Tuyanza meya sisi choka sibwa tuono tuwendeko Bannayuganda mbebaziza nnyo okutuuliza era ne banakatabi ate era nange nja kufunyeka message wano member affe w'ekibiina kyaffe omwami Seruyiga Alvin yafiiddwa jjajjaawe kuziika kwa leero saidi z'ebbomba eyo ku kyalo Buvuma basaasiddeko nnyo ne bafamire yonna mbere bulungi Bannayuganda mbagaliza weekend nungi ejjudde emirembe kale mulangira ng'omaliriza kangwedde kikemu gikozese bulungi nnyo ompe statement kwa independence abazze bangi nnyo mwene ali mbazze bajemi ne besimu kuwa MP mwene yupi baji mbazze ba independence bangi kino kitta mutima gwa political parties statement yemu kino njagala kikubuulira nti akalulu kano ke tulimu olwaleero omuyaga gwali gwera mu independence kubanga mwene ali nanti gwe muyaga ti mwene mulimu abanyiivu abanyiiga nga bakandidate baabwe abayina okuwangula bye beetaaga ku ground babatwalako obuwanguzi baabwe ne badikirayalinga abo abaguza akagule ne mu nuupu oba other parties waliwo abanyiivu nga bakandidate bali basuubire bayitaddeko amaanyi tebakwata bendera kati opposition zizonna zikaaba ne might parties ezaffe naddala NRM nayo bakola ki bakaba kati president ye yatuggulirawo oluggi naga mugende kubanga tayinza kumenya ssemateeka era bannamakindye akalulu mwenyo akabonero lyato tugenda kubaseeyeyesa Nicholas Kamoga era mbasaba obuwagizi bwammwe tugende mu maaso campaign zigenda kukwajja akalulu ko tukalina naye agambye abuuza mukakunaga nti linganga agamba nti Kyagulanyi yesi Muganda byonna byakola nga Kyagulanyi talwana Buganda ayija sali mu kugatta bugasi bantu ye Nicholas Kamoga owenga bimunno sebagaye nti talwana agatta bugasi ngata abayuza messages nyingi agoba bano lwagatta bandi abamasimu munsonyiwe abamasimu entujja bakizona kulencha enchansi afande okuba mu police tukyagala ku nsonga y'obupangisa etteeka ligamba ki n'okugabana ebyobugagga by'amaka okimanyi ono yakola no electoral commission yaabwe mwami Mugalula walaba semwogerere olabye Kizza Besigye kabese bagala mu ntegeera ye mbuulirayo omu yagaana okutuulako n'abamulaga omukwano bagende mu kalulu awamu okuggyako Kyagulanyi abadde baagala n'abalukwago n'abalala abadde baagala bakolagane naye tayagala kutuula nabo yagenze akena gwe tumanyi oyo ye ne kumalaalo ga kitaawe aba global paints yatukubidde pasi y'amagwaya bayalangi nungi esiga munda mu kizimbe ekyo nesiga eddyo netemagana nesiga waggulu ku ceiling
aye neyo esiga ekizimbe ekirabika bulungi nnyo genda walimu abeerubaga banneebalize Lubaga South obuuze Global Paints bajja gikuwa langi eyo nnungi nnyo mukaka wage nti Lubaga South mundabire omukwano gwe bayongera okundaga buli ango gye katugende naye mbakulisize mwena abadde mu Vita Special nakuleggulo ebifaananyi mu nsonyiwe naye program eddako ndowooza bagenda bibalaga ebyabaddewo byonna bali tebinnatuuka wano ku mmeeza yange naye bagenda bibalaga ate mbatera tulina okusaba kw'amalya g'ekyemisana leero wano ku Vita Center mu Ndeeba temusobola nakya fellowship presiding apostle tata w'ennyumba atugambye nti essaawa yonna kyabika essaawa yonna kyabika ate natuwasinza kisaawe ate natuwasinza agula ttaka lya kisaawe munnange zikusanze tuweereze sente ng'obudde bukyali kubanga addoota agee nti essaawa yonna era Passover y'omulundi guno aligisubwa gwolimanya kubanga tugenda waffe kale kama tukumire bali n'ekiwanuko ono agenda akatabi kuba meeya mumulabye dda wa PPP omulangira Juma Kayima mukwano gwaffe wa NRM wawano ate mulwana waffe Wemakinde meeya ne honorable Mukakulubega azze mu Lubaga South DF omuti gufuuse omuti kale campaigns abakulu zigenda maaso leero buli omuntu bateeza gyali ba president candidate baffe mubalabe mubaanirize mbawulirize njakwebaza Aaron gutukoze program eno ne munnange Tendo kama tukumire mweraba